tugenda kutandikira mu parliament y'eggwanga lya Uganda. Ensimbi nate zimaze okubanga zanyulwa ezigenda okubanga bajeti y'eggwanga lya Uganda etambulizibwako nayo obuse mukaaga n'obuwumbe 8 bubuteereddwa naddala ku nsonga z'ebyokwerinda. Omubaka wa Butambala mu kiiko ly'eggwanga olukulu Mwanga Kivumbi agamba nti lwaki ebyokwerinda biteekebwako nnyo ensimbi, era ng'agamba nti n'ebyobugagga eby'omutaka nabo bandibadde balaga butya ensimbi ezigenda okubanga zitambuzibwa n'okulaba nga buli kimu kirambikibwa nga bwe okubanga tekitambula. Afemu nnyo katugulonge. Ereeteddwa minisitule y'ebyensimbi ng'ensimbi esinga obungi ziseereddwa ku byakwerinda. Minisita Musasi ategeezezza nga basoose okwekenneenya embalirira eno y'ensonga lwaki badde bagireetedde ababaka babe nga bagyekaliriza. The priority areas for the budget for financial year 2023-24 include the following. One is peace and security under the Security and Governance Program. Kyokka ababaka ba Parliament okubadde omubaka okuva e Butambala Mwanga Kivumbi atuuse okwebuuza lwaki n'ebyobulimi by'okwerinda ensimbi zibeera waggulu nnyo nga ku mulundi guno babazze obutabalika 6 ne biliyoni 8. Why I'm taking you to security and governance, Honorable Chair. 3 or 4 years ago, we were taken to hotel by the then Minister of Finance, Honorable Bahati, and requested us to okay a continued defense expenditure annually of 1 trillion for special acquisition of a special defense equipment. And you know the annual total over the cost of 10 years it has been 16 trillion on that project. But that project was retired. Kivumbi atuuse n'okwebuuza lwaki embalirira eno ate teyoleka gavumenti wajja egenda okujja ensimbi naddala ensimbi ezigenda okuva mu byobugagga eby'omu ttaka mu ngeri y'emu n'ensimbi ezigenda okuzibwa amasannyalaze nazo ne zirabika nga ntono. We are continuing. There is a lot of mining going on in the country, in Buhweju, in Mubende, in Wea, in Kasanda. I don't see any penny that is going to come into our coffer from the mining. We want to ask you, where is the money from mining going? Ssentebe w'akakiiko ebyokwerinda Rosemary Nakikongolo wabula awagidde kino ekibadde kireetebbwa bw'atuuse otegeeza ng'ebyokwerinda biri eby'enkizo. Intelligence system gye bakozesa buli tiri eno. Buli kimu kye bakola kikyukakyuka mu katonda olw'ekyo omuntu bw'avaawo n'agamba nti lwaki security etaking sente nnyingi. Olaba nga equipment ze bakozesa ezo tezibeera assets ziba zikyuka balina okuleeta ebintu ebipya. The minister is saying the economy will grow to a certain percentage, which I believe will not. We are talking about investing in areas that bring money. But from my observation, those areas are still not given priority. Kuraba nti budget eno je tugenda kuyisa budget framework eno je tu discussing elaba ku bintu ebyo bitutandi tunulide mu figures kubanga bobango oyagala kuwa service abantu ate bitongole ebyandi wado service eyo no bigarawo no bijawo kati bakitegeeza nti service tegenda kubaawo kati nganze ndowooza nti waliwo ebitongole nga UNRA nga Uganda Road Fund